Boyogera ku ndwadde zitaweereddwa budde era bannansi abatali bamu ze balowooza ng'eddogo, obulwadde obuva ku bunafu bw'obwongo oba buyite cerebral palsy tosobola kubuleka mabega era nga buno buleetebwa ebintu eby'enjawulo nga ebiseera ebisinga busobola okwewalibwa. Muno mwe muli okunywa omwenge, okufuuweta taaba oba sigala, okuba n'abaana abasukka mu omu mu lubuto n'ebintu ebirala. Ate ebiseera ebisinga bamaama nga bali mbuto balumbibwa urinary tract infections. Zino maama bw'atazijjanjaba mangu ddala zisobola okulumba n'abaana eri maama eri omwana wakulira ne affecting obwongo bw'omwana ne zibukosa. Ate jjukira obuwuka buno bwe bulumba obwongo bw'omwana buleetera obwongo bw'omwana okuzimba. Obwongo bw'omwana bwe buzimba akawanga kabeeramu ne pressure empitirivu. Pressure kasite sukka mu kawanga obutafaali bw'obwongo butandika okwonooneka. Omwana n'afuna okukosebwa ku bwongo, n'afuna obuzibu bwe tuyita cerebral palsy. Dr. Ambrose Asimwe omukugu mu ndwadde zino era omu ku abo abalabirira abaana abalina obulwadde buno alaze ebisoboka okukolebwa okulaba ng'ekirwadde kino kikendeera omuli abakyala ab'embuto okugenda okunywa eddagala ng'obudde bukyali, okulondoola abaana batanaweza myaka 2 n'ebintu ebirala. Ng'alabye omwana alina obunafu obutategerekeka, amunaaza alaba ensingo erebera nnyo. Omwana kasita alebera ensingo ekisusse emyezi 3 tusuubira ensingo y'omwana okubanga erinamu otwanyi. Bw'olaba ekyalebere egwa bugwe eyiika buyisi, omwana yanguwa mu ddwaliro. Omwana akakanyala ennyo, omukwata mu mikono wuli amulimu okukakanyala, amagulu mulimu okukakanyala, omwana oyo mulete mu ddwaliro. Omwana eyeesika, ate okwesika kuno nga tosobola kunnyonnyola kubanga waliwo abaana beesika ng'amaze okufuna okwokya okungi, naye omwana olaba yeesika abamu bagiyita yaabwe nga tosobola kunnyonnyola ali mulamu bulungi, talina bulwadde, talina ki, naye nga yeesika, omwana mulete mu ddwaliro. Wabula omwana afunye obulwadde bwa cerebral palsy okuwona kiba kizibu, engeri gye kiri nti tewaliwo ddagala likola kino, wabula bamuwa obujjanjabi obusobola okumuweebwa okutambulirako omuli okumuyigiriza okwogera n'ebintu ebirala. Obujjanjabi bw'abana abaana oba abantu abawangala ne cerebral palsy bubeera nga butagetinga okubanga ono omwana alina kye yeekolera. Omwana ono bw'aba badde tatuula atuula, ensingo nnafu ebeere ng'erimu amaanyi. Omwana ono tayogera ayogere kubanga kye kisinga ki obukulu. Ekituufu kiri nti obutafaali bw'obwongo bwe bwonooneka tetubuzza, wabula waliwo obwasigala era essira lyaffe ery'obujjanjabi tuliteekaawo nti tuyigiriza obwo bwasigala okukola emirimu egyandibadde gikolebwa buli obwayonooneka. Kubanga Katonda yakola obwongo buno kasita obustimulatinga n'obuyambako busobola okweorganizinga ne bwetereza ne bukola ekyo ky'obusabye. Omuwendo gw'abaana abalina obulwadde buno nakyo kikyali kyakusoomoozebwa, wabula balaga nti mu baana 100 abazaalibwa, abaana abali wakati w'omu n'3 be bazaalibwa n'obulwadde buno. Nze ndowooza nti embeera eyinza okubanga eri waggulu kubanga waliwo abatajja mu ddwaliro. Ate ekirala engeri cerebral palsy gyekwata nga n'omwana amaze okuzaalibwa, kubanga bano oyinza okutegeera oluusi nga bali mu ddwaliro, naye ate abamaze okufuna obuzibu buno nga bamaze okuzaalibwa abamu tebajja mu malwaliro. So kiteeberezebwa naddala mu Uganda nti enamba yandibanga ki waggulu. Era ffe ku ddwaliro mu wiiki ate tufunayo abaana 3 abapya abalina cerebral palsy. Abazadde abatali bamu balaze okusoomooza okubayitamu n'abaana bano. Abaana bano bamugaso nnyo bannange, bamugaso. Yensonga lwaki Katonda abakadde era n'abakuuma ate ne baba bagezi. Buli omu alina omwana ono alina kyamwenyumiririzaamu. Mukimanyi abaana bano balina emikisa. Balina emikisa bano abaana. Bw'oba bagenderedde buli omu alina omwana we alina kyamwenyumiririzaamu, alina obujulizi bwe. N'engeri gy'atawanyaamu mmeyi. Bwe yajjanga ng'atunya mmeyi ono. Ng'amutunya tamusasulira mu budde, tamuwa ssente z'ayagala, naye ng'amutunya olw'okuba nti alina engeri gy'atunyanga omwana we. Jukira mmeyi ono wanga omuyisa bubi, obusungu yankadde abuteeka ku mwana wo. Mukitegeera? Bw'obanga omulina mutwale ng'omwana asobole okuyisiza bulungi omwana we. Kubiriza abantu okulaba nti tebagwamu maanyi, abaana bano beetaaga okujja ku ssomero. Bajjira ddala ku ssomero ne bayiga ne babanguzibwa, basingako abo be bateeka awaka nga tebalina kye bakola. Tulina different activities ze tubayisaamu era nga kwe tugasse n'obuyambi obuva mu basawo. Kigongo ku lwa Channel 44 Oligulo.